ignorance but tukiita mu business. Kale ladies and gentlemen, so much welcome amanya yenze Kabaka Smith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz era nga njagala obabuuzaako musibye mutya kansubye muli bulungi nnyo gye musinze okwanga mutulaba amanya nga bulijjo Kabaka Smith era oba tuna subscribinga oba wa subscribinga that thank you so much, comment, like and share. Awo nyinyini mu kigula olugitwa era tugenda kwa tutandikira ku mawuli agagenda maaso mu week nga we nagamba oli lwakuna nkuleetera omukulu amanyiddwa nga Kaweddemu mutabani w'omulaalo atakyanywa mata kati yadda ku buugi bwa Vincent. Mwana tukubyemu ekitalo ndo naye baba oli otya ndi bulungi ndi wano ndi bulungi era abatula bannanga amanya gange yenze Kaweddemu mutano w'omulalo omusajja obadde kisagala kwogera ng'ebintu biwulikika bantu kunsindikira guno sebo watandika dokebera abantu muno yawuba anti katika so omuntu agenda mwenalemu ate naddira amagezi ge yasomera e Masaka eri ewaabwe mu kiwujja mutwe ate natandika okwogera ebitannakani abagize naye waliwo ekintu Dr. Yotyamale kyayogera ngamba wisdom nga tonnafuuka sita wansose n'obaako faani kubanga omuntu akubira essimu bw'akubira essimu Kaye konze wangi evidiyo njiraba kyokka bali mutaliiko biki bye byokwata Kaye kati style up bw'oba tobeerangako faani osobola omunyiigira kati Smith omuntu akuba essimu nga mbutuufu video tojjukira naye wagikoze nani Kaye ono musajja video atagitemyemu ate kati atugamba party tu kati nosirikirira bwoti ne kubanga kiri oli gayo oli yava eri enaka kirinya bigoyo Tyamale kati ekyo twasoka kuba kati for example nze mama wange yankoza bulungi nnyo gwe abakyala abaganda wasoka kubeera faani wange n'owulira ekiwulikika okubanga ntaddeyo video andi kati ekizibu nze nandisoose kuba faani naye kati ekyajjawo nze muvubuka bwe nti ngenda okukeera kati Bedikenzo bajja ku studio yange nani msinyafu kati olaba nti bazebula omugenzi zebula nga yali bodyguard wange kubye mwana amaze sinyafu yes bakagoda bani kumule gendo buze umano nakulembera ba bodybuilders gendo mubuze nga nkyali kadogo nga nze banzigala nze bankubako musiriki bitya itebereza nga kuserere sikwononeka kuba nedda sikwononeka nti mama waffe yayambala gomese mfe tube bulungi katwandiyononese nerwa kwange ngeje tutuzalibwe nakase tugenda ogenda musiriki nga tubiranga bya bulijjo kati mwabava mu byalo Luwero luddawa we mujja musiriki oli agwa n'agangaire nango wali yekyasinze ku exporting abantu abakabi mu Uganda wano kisinziira anti waliwo omusajja yajja n'agendayo n'abaleka n'alwanira mbu nefuuka Yeruzalemi simanyi yawano ne Yeruzalemi eringa kiswa newe batemuswala era kaluko omulundi guno kwe kukola ebintu ebyekitegeevu tosobola kubeera nga omusajja buli dakiika akeera bagamba nti Luwero yemekka yenaalemu Luwero yemekka nalaba noono omukazi atalina nviiri mu enaalemu ng'ali mukwogera Luwero yemekka yenaalemu neŋŋalaba ono envi you cannot say Luwero yemekka yenaalemu ng'atalabangako mekka komanyi kye bayita mekka my god otuuka ne wali n'ogamba bannange igundi imaani yonna eri wano wallahi otuuka wali n'ogamba butuufu Katonda ali wano ogambe ebyo byokujja era abeeruweero mwate mukwa nze nasanyuka nga abeeruweero bakwatidde obusu ne bakuba buli mbwa yonna yenaalemu tosobola kugamba abantu nti Luwero yemekka yenaalemu nga tewaliyo namazzi ga taapu si wonna ewajjajja wange nga mugajjawo era mugasima wansi nze nagenda ku district nga tebalina flashing toilet nga putira tuli neŋŋenda yes era wali ewanyuma eruweero wa David Lutalo naye waffe wanyuma naye omanyi David Lutalo ewanyuma waliwo yeffene ategereka amanya ye Kaweddemu naye ng'onaku era wateekamu sente sibala bannaffe ba King Montage Studios abasangi bawe nankulaye ku bitaala weetaaga ebifaananyi ebya buli kika weetaaga photoshoot weetaaga Lawrence bakola ki ebirala embaga kwanjula kuyinjirwa ne Kaye bamuyise agende bamukube ebifaananyi byokubanga mulaba ku Facebook ye egyenjawulo se kyokka omulala oteekamu sente bamuyita Haji Jafal Musa onagamba muno oyina bisiraani oyina majini mayembe togenda wala ono oyagala okunyira okufaanako nga Kaweddemu oyagala otambula amawanga gonna okomewo n'ebitaala ebyakabiba bigobye wali ku airport gende wa Haji Jafal Musa aberenga akolombera ddwa asangibwawo enakinsunga era bambi mumukubireko kusimuze tuberenga tugenda maaso Kaye mu kigula lugi kya leero
bulungi mbuuze ku batulaba amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo yakula ku mato omutali mazzi n'esseriraaka sayinza okubaako ne muto wange ono Smith bano no bato bange bana basinga obukulu naye lwakuba banyirira bunyirizi tuli wano tugenda kwogeramu nabagamba tuli ku Celeb Jazz nabagamba nti nze ondaba nyina YouTube channel zenkola nazo woziraba tolaba bulabi gendayo subscribing onyige n'akadde omanye nti kati omusajja andeeta buli lwakuna wana d nanteekako yes so ate ne Kaye Wisdom official YouTube channel yange gendayo bwoti nyiga akadde subscribe onyige n'akadde ekyokubiri bw'oba oyagala Kaye Wisdom enamba yange eri person ogikuba ne ku WhatsApp ku video ne ngamba yenze eri 070 49 439 0701 494039 tumiddeko maama wange awo neno mama katonda bana yanyamba mama ameka anti kakati gwe Eliana lye batakayanira kati Smith kati olololezo mulaba teri asana mukayanira ng'olyema omukazi ajja kana ono mwana wange mbafune batata babukana Lwaki bakanya fa bali handisamu mama wange Sophia Germany awo mama Robin aseba igeranda bamama ngo balaba Germany mutumireko akwagala nnyo bambi mumbejja Munich yawo bambi mumbejja njagala kujja lwakwanga bino ebyokutambula bino bizemu njaga tukole program tugambe bana Uganda engeri obubbi obuli ku airport engeri gye bajjako omanyi nti okola covid emirundi ebiri emitwalo 3 ne president yazikakanyiza sente alimba obubbi obuli wali akyalina obuyinza bwa wali dola mmeka 33 lizadde ku dola anti baagala waliwo gundi eno bagita travel test and travel bagita batya jetubadde tukola naye kati ate waliwo gyosooka ne bakebera bo bennyini ate be bakebera ate n'okola n'eno ziba za mirundi ebimuseveni bamulimba naye buli ddakiika kati bakendeza lwakuba muno okola wano ya 3 n'okola 3 anti kati ali alimba naawe mu kigula kyaleero katandike n'akatabo k'omukulu amanyiddwa nga Hamis Kigundu bakayita Success and Failure Based on Reason and Reality akasinga okunyumira ke kano kali ku lupapula lwa 18 kagamba in my view reason and reality are contributory factors to success in all aspects of life reason and reality okulowooza oba okufumintiriza n'okugatta n'ebintu ebiriwo reality ze factors ebbiri ezireetera omuntu okubeera successful omanyi lwaki kati kankubulire mukulu wa miiso oyo kati kankubulire kino ekintu ekireetedde abawala b'e Uganda abana b'e Uganda ne baweza emyaka 45 ne babonaabona because bwe baali mu myaka gyabwe egy'obuvubuka bwabwe tebaalowooza tebafumintiriza they didn't reason do you know the majority of youth younger youth they don't think they don't reason they don't even have an idea timyaka na mwetana ajja kuba ayinkobogo over there are so much taken by reality singa bali but that is those are not the factors of life TikTok see a factor in life let me give you an example singa abawala baali bakimanyi nti bakaddiwa mu biseera byabwe by'obuvubuka bandikoze decision ezitegereka let me give you an example Smith nze neewuunya omuwala asobola okuzaala mu ddenzi eryegaana omwana abatamanyi kati Smith kankubulire kati let me be a little bit proud Smith osobola okuŋŋamba nti omuwala asobola okujja bwati nanyimirira okay nanzaalamu omwana chances z'omwana oyo oba ontunuulidde bwoti n'abanga wakubonaabona kyenkugamba olaba naawe wennyini ku myaka gyo nga wevugira haliya wennoonyirira bwoti ku bavubuka engeri gye bagubye no Smith kati tuyogereko kyekyo kati ng'olaba oyo wuudu nze ngamba muwala nga ntunira kati wuudu omulaba figa yonna gy'alina ogiraba nti si yabyuma gye yakulira omulaba nti yalya bulungi nga nze mubala bwe nti let me tell you abawala b'ennaku zino singa baali they can reason nga Miss Kigundu gy'agamba wanu bandi reasoninze musajja ekigo bazaalamu musajja ekyo kikulu let me give you an example nze abawala babiri nnuno bonna soogeranko nabo omu bad black omulashira gashumba gendo tunya bad black buli musajja yenna gwazaddemu wallahi mbutasoma ba bad black tali bubi ne medicine ntongo gotwalabanga ali obulungi bad black yakulaga ntamuzalira nkufuna bulungi kana kavuko kalaba akali awo akali mu kumutu yanirako tasobola wadde kazalira
tasobola bad bulaka muyaye muzibu tasobola kati abawala mbagamba bad bulaka tomuyigako kuba bwa malaya muyigeko movement ze kubanga ekyoku ebyayogera nze senga munanka ni masoro bitya bisoro kwa bikola sen nenga bad bulaka waba akaluchetinga obulamu bwe jazala abala otsegedde that is one two gendo na beshira gashumba shira wadde mu mujerega yayagala fiki yayagala bite ebyo bibaawo mbawala kubanga bonna batomera ne gendo olabe God's plan yafuka God's plan nekimanyi tegeka ya mukama bwe yafuke tegeka ya sitani naduka esegedde kati shira talaga musajja nga talina future kati olaba gwalagoyo Ricky Man omanyi tugenda kere kumachanga shira mutuzo wa Europe ekisoboka nenga Shira gamba wala reketubala ko bazibi Smith lwacho muwala let me tell you Smith ganagavubuka agasiba mu gym ngakakola gundi gonna galinganga kati nalabye nayo ekifananyi kya Bruno Keche kitambula what is that ye nino mulaba yonna kabode ajja kulega ebisambi akulege bwati so what after kulega wamalo kulega nga akutuyaniddeko yenali wati mbadde mu sauna yenna anyaka waini ebyo ebintu ebyo olaba bavubuka jasingeza Bruno Ke kubanga bebaliwo sigament Bruno Ke abikola nekati laba bavubuka ababutusi atugende nayenga ne sente nesawozo wamanyo bwavo buli mu abavubuka bungi mama nyabo mu kigulalu kikyalero kati chokola ngamba abawala mubazo obulamu bwammwe nze mu covid eno ngize twagana n'ogayo oli doctor ne tulaba oyo yaliko ne tulaba omuwala omukazi yazala abaana basatu naye omusajja nga yamuddukako naye ng'okyanneewunyisa omuwala oli nga tamanyiri sannemu ya musajja gwazadde mu bawala basatu otegedde naye nga muwala nategereka tomwana n'abakazi basatu nga tamanyi nawaabwe naye nga abazadde kati bawala mmwe mbabuulira bashira gashumba umanyi nze nyina muganda wange nze ngeza nnyo ku bulamu ogashira magushumba shira gashumba si mugati no muwagi nedda nedda nabayo omanyi lwaki kati ngeze kwani ngeze kono omwala agira bwati obukowekowe gwe bayisayisa mbulira kika tumulaba mu motoka kati Dana n'abatanzi omulaba nze Dana n'abatanzi actually bambya ntya n'okuti agawe wisdom Dana n'abatanzi muwagira emirundi 10 kyova olaba gundi sente za Rwasa n'obusiru bwe byajja n'obusiru n'embikuba why Dana n'abatanzi akubala yabala nti omusajja ono nyina mukola ki ekisooka lisajja kkulu terina gye lintwala because Smith petukyali bavubuka nze n'okera n'ongamba nti nyina abakazi babiri basatu babiti bitya tekiswaza teri mukazi muwala asobola kutya kulaga wisdom naye kati oli Rwasa n'enjogera yonna eringa alinga mu ssabo kati n'abatanzi tugenda oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo litakagwa okumanya anjagala nnyo ne waba mbuliri nga yebisesuuka n'omu Nigeria nze mbeera ku ssimu ye anti abayonga alaba iye twali kuti gwavagambi bati abaana nedda sisobola engeri gyogende yukononya wakubeera ate ng'ani agambi nakatambula ensi 2 mwezi maze emyaka 4 sitamblanko baga ngenda walitakagwa tekisoboka Palaso namusanyukiddeko yafunye visa ye UK yes I said Palaso amaze emyaka 3 buli yali agamba Palaso ntitayimba amutudde ku mutwe nagamba Palaso bafukefuke kubo nabona bali basiriwala kototandika netugamba Palaso ajja tukuba omuziki tukkirize yakuba omuziki kamiliyo nakkiriza no amaze ateja covid emyaka egi ali mutufukako bwati ye Palaso kati okitegeera and I celebrate him ngenda genda nze ngenda babulya dates ze ngenda wa Palaso kama malokola show yabwe nange ntandika okulanga yes naye gwokimanyi Smith tikatonda atuwadde omukisa
Smith nga siri akwemulisa mpayo buloga kubatekera shebula yankwe mitwala 5 Omanyo Lawrence yagana nasirwa nanonya akasajja kamuzeyi kali kasimigo nadeno nanonya bano na anze mpa nkuwe gwe kasogama nti national kale tukireke so bali bategedeko show ati buro oli buloga kati sirika tuli kuba buloga mu buloga chale tobuzibwa ne Kampala ati kakati kye bategera nze siri buloga ndi political and social analyst kyolaba kati ogambye byakabula nze ngenda kola yes anti kakati naye kye bategera bannayuganda byaba buloga which is okay ekyokubiri nga mala hamiso Amis Kigundu yagala n'awaabira DTB back eyagakani ne bagamba mbu talina mulamwa right now DTB back bagiise ng'omanyi mu lusango bavuna sinno Amis Bank of Uganda yakizudde DTB back abaddekola ndabye leero bagundi tweeting ano ku Twitter Bank of Uganda omusango ogwo sinagugobera ne tujja kwatugo Amis Kigundu yazukusiza mutebira abali bonna bebaseyo nabitama biri bwebiti n'abagamba bannange banka zino zitubba Hamisi neewona bannayuganda ono omusajja ono yazukusiza bannayuganda kati Bank of Uganda okusinza kwa Hamisi netandika okunoonyereza ku DTB Bank n'agakani bagenzo kizuula nga yakola money laundering era kati njaga tukole program nkulete nno omusajja gwe watuteka ekizimbe kya Simba Manyi olabe wano Uganda ababbi ba wano era woba kakati mwe iramba sasa defendo kati abali mu lunyankole kale nebino nti olimu Oluganda nti olina ekizimbe e Kampala kyoba okola Smith teweewola mu bank bagenda kubba guminkiriza nze nyumba yange njaji kutwalako njizimba ekyanne mibansalo mili ate bagenze ne bagibala nyumba bangamba yakoma corporate netaga nali manyi milioni 16 kati nagenze ogende nga baba 70 milioni 2 mweji okola gun nze nsobola okugenda mu banka tosobola Lwaki anti kati abagala okunkuba bali mu government osobola okugendayo ne bagitwala kyekyafuuka ku musajja wa Simba Mannyo gw'omanyi akazanyo ke bamukola batunda ekizimbe kye nga tabamuwadde na chance ate ne bakitunda under value nga bakivaluinga milioni 2 eza dola bakitunda 9 obubbi bwa wano kati bakyeguza tebamuwa na chance n'omulamuzi n'okukola apiiru omusajja yokamya yali asaba okukola apiiru kubanga obasala omusango mu kooti esoose nga bagamba omulamuzi yakisiiringa tokugenda kukola apiiru ngenda kugamba Smith government ene yebiyenje werivaako eitegereka neddako etali yababbi tugenda sasamya wana abantu kati family yakamya ogiraba abaana be oba abazukulu bagenda kweyagalira mu bintu by'abatata baabwe kale mu kigula lugicha leero awe tugenda okuba kutandikira nemwebaza ono Amisi yetumwebaza nnyo Amisi yazimbye n'ennyumba eriko ewatuula ennyonyi yale yazimbye okumanya Amisi yazimbye White negwe nzala newunya abantu nze waliwo bannayuganda kati nze nga Amisi nga bampita entebe n'Amisi ampita olowooza wajja ensooka wenenenene eno ntebe n'Amisi apiseeyo okitegedde omusajja azimbye State House mbulirayo kuba nabatubye wano myaka emeka Flavia tumusiime ne Andrew Kabulwa olw'ensonga ezavuddeyo ne zikyankalana ku mitimbagano Andrew Kabulwa bamukwatidde Mubwenzi ng'ayogera Olufalansa Olujamaika kwotadde n'Olujamani ng'era bakigambwa okuba omuwala gwe bamukutte naye Mubwenzi akola ku French Embassy wano mu ggwanga lya Uganda kigambwa muno omuwala ono bulungi nnyo mufumbo era wampeta wabula ne Kabulwa yakiitinze naye mufumbo wampeta waki if they can cheat on Flavia ate gwe nalukenge waabwe kati gwe njagala nkuyigirize Smith kangene mpola bawala mmwe kambabuulire kati ne Smith naye akire Smith yawo ogudde mu katebe nawuli mbu Lwaki Flavia kati nalabyeko erigwalo erimu bannange labo bulungi bwa Flavia laba ebitabo laba bwa intellectual kankubuuza ekibuuzo gwali eno obulungi bwa Flavia ebitabo bye hard working simanyi n'obwa intellectual bwe ebyo byonna bye mwogedde byongera ki ku bitundu by'ekyama ebya Flavia kyekugamba obulungi bwa Flavia bwe tulaba kungulu okusoma kw'ebitabo bye okukola kwennyo byonna bye mutuwaanira simanyi amaaso simanyi enviiri amagulu simanyiro ebyo byonna bw'obigatta byongera ki ku bitundu by'ekyama alina ne beauty sport ebyo bakulimba
fenna kankubule nedda kati kankubule ekintu kimu bayidayo Smith oba tokimanyi kansoke nkome wali kansonyiseeko wali Smith kankubulye omusajja okwenda tekitegeeza nti no taagala mukazi we oba taagala bakazi be kitegeeza ki no bwengo omwenzi ati si bwenzi njogera kiddemu Smith abasajja ba Afrika tobakubiranga obwenzi tebuli nayo bya bwenzi ne Bible ekimanyi ne Katonda akimanyi nati no Katonda Bible egamba nati okutya Katonda ekintu kyasinga okugira Sodomo ne Gomora kikyoliko kati no kankunyonyole anti kati ulira kankunyonyole anti kyekikyamu kasata mulekaawo kati kankubula ekintu ate ng'olekawo mukazi wo nga lwaki simwegomba obadde kiraawe kati waliwo ebintu ebimu ne Yesu by'ataakola nga yabitulekera nga ffe gwe Yesu yamala kuno emyaka 33 n'addukawo omanyi nti waliwo okya Yesu yamala emyaka 30 n'agamba kanzireyo mu ggulu gwe omanyi okwokya okuli wano anti kubuulira ikutya gosologana mugunesage kati nze Yesu yadduka ku nsi ku myaka 3 egyo kubanga kwokya otegera kati Lawrence asobola tunne bwati Yesu bwati Yesu yali asobola okumala wano emyaka 10 lwaki yamalako kati kankubulira omuntu nabbi eyakerewa n'alwa wano mumanyi Muhammad ebizibu ebyamutukako bimanyi kuwasa Adija mukazi mukulu kuwasa gundi ebyo ate tomunenya David Kasaya yalwa wano Daudi Bible egamba Katonda yagamba Daudi yalina omutima ng'ogwa after my heart yes naye omusajja after the God's heart okumanya yagenda wala yo bwenzi bwagenda wala ne busukka yatta n'omusajja yatta omusirikale we ani bamuyitaani maama mwerabidde Uliya yatta Uliya nga yegomye mukazi we yatta Uliya nkimanyi naye nga the man after God's heart otegedde kyemugamba no listen anti nedda sigamba bwenzi era nkivumirira naye kiri nti waliwo okubanga oli kyakoze ate si bwenzi anti nzijja nsooka olindeko Smith kankubule Smith Yesu yagamba mulikola ebisinga nebyenkoze Yesu teyawasa tetulina owasa Yesu bamubuuza bamugamba ku divorce yagamba bwati omanyi Musa yagenda okulaba ebya divorce abantu ebewasa badivorcinga Musa ne bamubuuza kati Musa n'aleeta divorce kakati bwe bakibuuza ku Yesu n'agamba kituufu Musa yaleeta divorce kulwokalwa kw'emitima gyammwe naye mu ntandikwa Katonda yakola omuntu kuba era na mukyala ki omu Yesu n'ayogera ebyo ne biggwa ne gireeta Pawulo manyi yagamba bw'oba weegomba omulimu gwa bishop omulabirizi olina kuba wa mukyala atya omanyi kyekitegeeza ffe abaasoma bw'oba toli mulabirizi n'aba n'oba nabo abasiramu we bagambira muno obana obusobozi nzivunula Bayibuli kati bino byabategeera Yesu azza annyonnyodde agamba nange emitima gyammwe okaluba Yesu yakitwala mitima anti kyaliwo engeri Yesu gye yali teyawasa katononyo kino no kisobola omunyiiza naye kyemanyi Yesu tasobola kunyiigira Yesu engeri ye gye yali teyawasa Yesu kankubuli nze ggulu sobola butali baamu mwagala Katonda yeebowe Kaye ogenda kusanga ku mulyango gw'eggulu sijja kukkiriza kuyingira omulyango gw'ejjana omanye omulimu gwengenda okukola ku mulyango kusala bano batubbye era nakisabadde Katonda kusala batubbye ngenda osala emitwe nkole ki nsala omuntu ate oba ngenda nakola effujjo nfunayo erisajja eritubbye nenjijako ebitundu by'ekyama ate sinembiwa lwasi otegedde kati mujjana My next question is Flavia worth cheating on? Anti nzija kyenkugambye ensobi gye mukola obulungi bw'omukazi bye mulaba kungulu buli ludda wa ebyo bye mugamba nti yasoma ebyo bye mugamba nti yakula bulungi those attributes does not contribute 90% ku bitundu by'ekyama by'omukazi nzija kubanga ku bitundu by'ekyama ffenna katukankubule rapist aba alwana kutuukawa ku bitundu by'ekyama naawe ageze mu kanisa oyagala ki bitundu by'ekyama enjawulo nti oli rapist gw'ate ogeze mu kanisa naye mwena mulwanira awa kati mpuliriza waliwo omusajja yayogedde akantu neŋŋamba kati nenkavuunula bw'oba oyagala mukyala wa 100% nga kabula amwagala 100%
tetuli sure nina hati uliriza nzija namuchitingako n'omufalansa omu kitegeeza one of course abasigaza 99% abayita ali mu distinction otegedde line eyo Lawrence when you round off to the nearest number round off odde ku 10 kabula yayagadde wudo kitegeera mwabanda bakayuziza omufisho mpuliriza wudo otegedde bw'oba ne mukyalawo omwagala 100% nga kabula yagenda n'amutwala mu kanisa gamba nganze nga ggwe n'omwendako n'omukazi omu kitegeezo jekemu nedda tuula nebakeegi kitegeeza omwenzeeko kwetoddoko emu osigaza 99% oba okyayita oli mu distinction and when you round off to the nearest number oddayo ku 100 meaning omukyala wo ky'oba olaba nabbi Muhammad yali mutuufu ku basiraamu nti abakazi bameka bana kubanga nabbi Muhammad yabaza nti ku 100 wentoolako 4 era omukazi oli aba asigaza 96% oli mukyalawo era nayo kati nabbi n'ategeera nti engeri gy'oba okyali mu distinction ne b'oba obasobola 7 bawase kubanga nanyiniwo mukyalawo wewaka era aba akyali mu 8 era oba okyali mu distinction nzija obwenzi bw'omusajja it does not conclude ntayagala mukazi we ekyo njagala musitegeere oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo teriyo Smith kati kino njagala kikuyigiriza gwe Smith teriyo mukazi ali intellectual agenda kuddaawo kukola bintu by'oyagala abimaleyo era aba yeetaagako omulala what might have been the cause otegera era nzija kati kankubulire cause ozimanyi ekisooka mwe mugenda okusuula abo abakazi abalungi mubawaana nnyo tu aba bakazi gendo nze abakazi abo bonna boolaba ba media abo balungi abasinga mikwano gyange omukazi abakazi balina weakness esooka eri egi omusajja ne wamukubira essimu nti baby mbadde njagala sex lindako manyi kati sewulira bulungi nakutwaza wiiki egyo. You're saying the first cause is sex denial. Yes. Aba bakazi abefuula abasoma nnyo sex denial. Sate sexy nga nowoba wano kati sawa zino nempanika girlfriend wange wano ku fridge kigwerawo. Nekati aba Flavia balaba damula ineyo ne wempanika girlfriend wano ku fridge muwanike ngolaba kigwerawo. Tugenda ko ne nsobola okuva ne mu kinaabiro kyo mu nyumba nenga tugendeko wabweru tunaabire mu kinaabiro kyo mu nyumba ne kigwerawo kati aba wala awa muzimu gwe guba gwako kwegamba bagenda ne batambula mu bulamu obwaddinayo ba Flavia simanye bikoze bitya we bagenda mu ezo NTV simanye nkola KFM niyo bateekako obulamu the life of denial ne balowooza nti okwebaka ne bbaawo buli lunaku emirundi nga 6 nti kiswaza toba wa kirasi tu nti bbaawo muvuga takisi muli mu motoka n'omulagako bwoti that is not class. Walabye mwana omufalansa kyamukoze yakubye bwati dabayo omwana yakola bwati kasqueen namugamba ndi wano omanyi kabula namugamba nsobola okudduka n'enzija bwenti in between your legs. Omanya chaliwo ko mwana namugamba you come alufasa tora you come by the way chamumisinga obadde ki omanya chaliwo mwe chamumisinga kabula yakwata boda najja kubanga kyaddamu muwandi gendo demo some message waddamu muwandika yamugamba nti ndi in front of you gazi yako omwana nagazi yako bwati ku mukolo ngoli kati osoro kula ku mikolo ngo wali wabawala abasitamye noga iye mwala aturo waliwo bambi ebisajja nga beba mu sexy bambi nga birinza ate to bivuma none twabatege simu nga oza kuba selfie ko aina kwalaga baby ndi hot kati ebyo Flavia ebyo bwebeti ani who's Flavia ayo oli mwana wa kabaka
oli wanankani No. gwe nze nalabako Natasha nga kino nkyogera nnyo nga tuli mu trek we nasinga omwetegereza nze Natasha n'amalaga nti avudde wabbaawo wallahi kolo ntambuza bigere paka ku State House ng'ogenda kulayo ki kusaba ate kwekali Wisdom neteeka mu benzi nenvuga bwenti neŋŋamba nzize njagala kuba muko yes tuseyo tutyeyo yo batutya tuddeko Flavia ati labayo Natasha omwana wa Museveni bamanyi yatukolaga ku maca yavanga eri mu nsiisira ng'atadde bwate enviiri gova ku baana oyo mwana era kyovula yali yasoma ebya design si kwetega yalaga nkyaliwo si bino bya muzeeyi we taata we yazunga n'emitimbu tambuza ebigere Natasha yali abitambuzaayo ntambula Natasha gwe Natasha anti kyekugereza olaba Natasha akola Natasha najja waliwo yava mu nsiisira anti nze nali emusi kati nga nanyako family najjira mu dini ya bune ngamba bannanga atakisusiza lero najja nayiwako kachayi ka kitana ataka ekikopo nabigulanga mpola nga netambula mpola anti kati labayo olonga atadde bitya mulimu ki nti bannange basuule ennonde Flavia simanyi bani muntu wanira bona babeerawo mbu ali mu ruzungu kakati wababera ku NTV bona bali mu dinayo weyegata ne kyamagero bonene bali awo no life yo mu Africa abana bayongera okuba bu nude pictures babuwe nnyo kati kankubula ekintu let me tell you something anti kyenkuga kankubula ekintu can I tell you something mubawala mwe kambabulire ebintu nga 2-3 osobola okukola mukazi abasajja baana bato kyovola actually kachiro kankyogere abasajja tebakula kyovola banoozaala obwana bwo bwe muzadde eryo ebbeere lya musajja toleka kana kunuuna bbeere kagulire nido kagulire nido ebbeere olaba mbaawo yali agala limuwe bwolaba bbaawo ng'alinga gurunedi ate kakati olaba kabula alimu olukiga kati asobola okuba yali muwala omulundi gumu kabula n'aliyonkanga ttata bigenda ggwa anti kakati yandimugambye Flavia yandigambye kabula birijja kugwa tugire mpolampola kubanga omusajja omutayiminga kakati kabula oyo abo bakiga baba n'amaddu mangi kati alabika aligwira bugwizi weinaibwati kati ogwa ino mugamba ati bebi tukole mpola kakati anje ngenda okugamba tokyerabiro kibuuza nkyajja ku kino therefore kino kyendiko mwe bawala mmwe kino mukiyige abasajja balina entondo omusajja naturally osobola omugamba akantu kamu ne kamujjako osobola okuba nga akubidde essimu n'abanga alina kyayomba kisobola okuba kifu nga kyayomba omusajja mukyamu bw'oba muwala nga wakuzibwa mulinde ayombe byayomba sirika w'olaba nga akyali waggulu tomuddamu mulumbe face to face omugaye hani ebyaddala kiri ekintu awo abasse naye bw'akuba nga ayomba bwe nawe notandika excuse me ate Flavia excuse me naye kabula you talk like this omanyi batuyita mbu embaata kyobola nti abasajja babendako kyenkugambye you shout like Wisdom Kaye kati obulungi bwo bwonna ekitegedde ekyokusatu kambabuulireyo ekintu kimu ojja ogendere kino kikulu Smith abawala abo bwe mujerega nti babi bwe kituuka oba mubuulire ne bwe kiba kyetaagisa bba omusajja ng'ayagala sex under the bed nga bali wansi w'ekitanda ajja kikola bajja kuyingira mu kitanda wansi abo abawala abo abawala bwe mujerega nti babi first of all baba bayonjo ekyo kyekisooka tubaba bamanyi nti nno kati kankubulira abakazi kubanga nalabye nga mugamba compare Flavia simanyi bitya nono omuwala yes Flavia ne tumusime Flavia akulaga atisinga kutumusime abo abawala be mujerega nti babi nga batumusime bwakwata ku musajja nga kabula American Height amanya this is the future ajja kola ebintu byonna mwana mweza yamweza akafananyi nga kuteka pusika katatu Flavia tabisobola aline kyamagero boogera luzungu
namweza akafaananyi nga yambadde akateeteeyi byebyo namugamba bebi ndi kukyamisana byebyo wandiyagadde okulya Flavia manyi kyaliko ali mawulire gaddako mbu apracticinga voka zagenda tukolera ofuma kati gwe ababara kati kankubule nedanzija kankubule do whatever you can woba oli muwala like there's no tomorrow bwoba n'omusajja oyo do whatever you can. Let me tell you some kamba example eno ejjabba yamba President Museveni yajja okulwanya mu Buganda ng'ewaabwe taleseeyo fulaati tetumanyi baganda baba balina ziddiguli nga ebyaddala biri nti they had almost nothing. N'amanya nti kasita olutalo lunema ngenda kufa oba nzirayo mu bwavu ne bunaku bwaffe n'amanya nti this is the only solution, either I fall and if I fall in well I'll never rise again. N'amanya katukube mundu paka abawa bawala mujerega nti babi akwata bwati ku musajja n'alaba zaabu n'amanya nti singa omusajja ona nema abala si ani ngena mujjawa kachobolaba akwata ku simiti bino gobyola ayajejeje simigwe kasimiti omusajja wala nakwatako omwana nga bamuyisizaamu kati gwe labayo shira gashumba byakoze Rickman n'omupiira agenda gwerabira anasobola okuguza sikiwa nti anasobola anti bamberako ku macha ekiro regular breakfast Rickman kati Rickman omanyi bamukola agenda okuddeyo ew'omuzungu Sweden ng'omuzungu tabisobola kaba kamu wiiki n'agamba okanze mu Uganda ewashira anti kati shira abamutaddemu kalakita nti kati habiti yaffe tuyina enkola yaffe yeeno rutini omusajja gy'omutwala gyakola rutini ntino ne badde ababimisinga kyekugambye kabulu atuuka n'omutextinga ng'ali ku lunch ne amulanchi ono anti goloza lwaki tatextinga mukyala we gwe mwana nti mulungi mukyala we basobola okuba bamusindika mu message n'agiraba bwati n'atagiddamu n'amubulutikinga ali ne bakasuku bamusitula bakasuku bamoti kani imagine muwana mukazi ali n'amoti bakola comedy muvo gy'okudda ku kabula kati kabula walaba ekifaananyi kya moti aga oh god anti kyengu kati otegere kikyengwa ekirala bawala mwekamba buulire obwa intellectual kino kikulu obwa intellectual kyenasose nakyo nebyo muna bye mwasoma bukome ku mulimu linako ekyo buli omu akyogera tebyongera ku bitundu byo byakyama ebitundu byange ebyakyama mbikoze ntya kavula nga tabivaako oba kyetaaga kutuula mu muddo oba mu munyango oba mu kyatu. The issue is ekyobugagga kyo Flavia wetukwegomba n'obunyabo bwe mmala okwegomba ne nkutwala mu buliri ekiddako bitundu byo byakyama webiba mu butuufu biringanga nankani kalo otegedde mba nkwagaza omanyi nti omwana omufalansa obwo bwana obulaba akakawola nakalaika tumusiime akakawala kasobola okuba kakuba nesama ku kabula samasoti nalolinga nga Flavia ebbanga lyamana ne bakasuku kyamagero kyemugambye asobola okuba nga oli engeri gyakeera mu ttumbi abeera ku bikya byonna byakola ne bye mumwana yava Flavia nga ne bino bye mumwana yalekerawo okukola ku bitundu bye ebyekyama alina njala zikomeno kali akana wakalabye tekalina njala ezo enjala zikoze bubi abawala b'ennaku zino ate bakyana abotukula bakubayo mu butaapu ne tufuna bino bikojje ebisiru mutanazaayo tokwatayo wabeera nebbugumu ani agambye obukyafu obubeeri badya kitapu enjala empanvu gwejeraba abaana benjala empanvu nkubuulidde naye kale kankubulye abaana baba nenkola enjala zo nga ziri nomo teekako ina nze singa nali muwala nandikoze opposite abawala bonna abaddofe bye bakola bonna abawala baba bakola bino bijala biwanvu nze zanseekako ina n'olyoka ondabira oba outstanding abantu nga bana abasiraamu dira ekintu kyekyo rapist nakutute mu church kyakayanira ogambe nkyongeddeko ki oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 1 noti 4 1 2 5
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.